Sebo mukama wange nze kinnumye bw'omanya nti bagamit Dr. Gordon kwekyo soka kola research oba n'ompita nenzija ku live netubeerako babiri. Mr. Gordon mukama wange tubonaabona n'ensi tweyiiya nze ndi wa content kyabera page yange yonna nandibadde ku page ngamba guys I take people to America naimba mu content wange kweyiiya. Take care of my kids. I'm a responsible father. I have no criminal record with the Nakatono. Told him put it at the police. Bambi so me number on Sebo, don't worry. I have my lawyers. We call them now. We sort this. Dada, where are you right now? Why would you come on live and tell people Dr. Gordon Mufere number? Why? My parents have called me. Bangambi simanya tsubi Mufere. Linda Katono. Chenjagala mujja kusonyiwa. Mukama Linda Katono Gordon. Omuntu achacha ku live nagamba Dr. Gordon Mufere. Ante nzija namba. Soko malo wuliriza nzija gyoli amalo yisaawo kano mujja kunsonyiwa abasomera banyabo essimu yisaamu eko nze kyenjagala omukulu oli ajja tuwe ennamba olw'ensonga nti yasazeewo essomero twadde tutandika gundi eno yakoze disclaimer ennungi n'abaliko bonna yakuba twadde tuli ku mulamwa mulala omukulu ndi naawe mbadde nsaba nga wakoze climax ennungi nga tetukiriiko n'ogamba njagala ne kano nkayiseewo ng'ate oyina obulumi wabadde oyina obulumi ku mutima kati mbadde nsaba obulumi bw'obadde oyina ku mutima tusobola obujjawo essaawa Sebo nsaba kubuuza genda maaso ambulira bubuulizi omusajja oyo eyayita Dr. Gordon yamusanga wakuba ku mulembe guno gwa social media oba ne WhatsApp chats oba ne calls tugoberere kuba nze simu zange ziri official ziri bbiri nzisomese bo wana ensi eziwulire nze sirina kyenkweka. Ngenda kola bweti Dr. Gordon stoko kakane ngenda kola bweti ngenda funa ne namba yakala njagala likaji kubeko ngenda kuyo omusajja bwayogera. You are going to stop blaming Dr. Gordon. Anti sabo soko ndeko we ku blamingira you've come on live kulika abantu 1000 plus no gamba Dr. Gordon Mufere anti kati ani akufe kati Sebo have you ever inbox kale obera wa mukama wange where do you even stay sikuulira ngana Uganda kati nze nkolagana Sebo I can open up my Sebo can I give you my TikTok account tokebere backfera mu YouTube mu social media chi so TikTok or Facebook wa communicating ngocha no mufere Dr. Gordon ngenda muzikirize waneno namba nonye namba ngenda kunya mbulo yange ndikire Mr. America namba ajikubeko waneno gisomeka ati ajikubeko nonye waneno weri kwene why do you ruin my name muganda wange tubona abona muganda wange tutoba we struggle so much gundi mukama wange soko bile kinumye. Why would you come on live? No gamba banange Dr. Gordon Mufere. Ate katika nkumuli evidence. Wenjogete toina bana bora leo bagamba nange yampera. Ati nange bonna baje. That's why I'm here in the open. Soko kole climax egamba nti tubadde kumulamu mulano jangu oyina n'obulumi ng'oyina ky'oyagala oyisaawo chuddemu. Wanji siwulidde soko demo kole climax eraga oyinzija zezzeemu n'obulumi bw'olina ng'era obadde nakatalekeka tetwagala ekyo kuba bw'oba ng'olina obulumi bw'olina tusaba ennamba eyo ginoonya asooke yemutinge nkuba eko nnyingi sikuwulira we meeting Gordon twagala oddemu okole climax eraga nti ozze kuba live ero gye tubadde tukoze tetugikoze tubadde ku bintu birala nnyo sibo kiri ozengo omuteesa ku nsonga gye tubaddeko naye ng'olina ekikusiiwa ku mutima ng'era oyagala ogende nga okugamba okiyisizaawo ne tusooka tukubira akayimba we ntugamba nti kola climax egamba nti byonna byennyonda okwogera ekirayo omwe ekiri abalikodinze we bali biru yalikodinze bonna bannange bino byengenda okwogera byange nzize bwe nti omusajja oyo azannya bwati ne bwati sooka oddemu okyogere nga bwe kibadde nga bw'obadde yakibadde kitya ngogamba kiwewa Ivan nga siri Uganda ndi Kuwait
nzize waneeno nga nzize okutanya ku nsonga emu gye banfereramu okuntwala mu Amerika. Nga bwe banfera okuntwala mu Amerika bwe nakola okunoonyereza okubuuzabuuza abantu baŋŋamba Dr. Gordon yafera abantu. Okitegeera kuba n'omuntu nasooka ne muwakanya ne mubuuza naye ogamba otya nti Dr. Gordon yafera abantu nga musajja naŋŋamba yoyo kuba nange yakola ki nange waliwo gwe nawulira ng'agamba mbu yamukola ki yamufera ne mugamba ne ŋŋamba ono omuntu gwe nali naye sooka okole okunoonyereza ddala kituufu Dr. Gordon yafera abantu batwala mu Amerika kituufu kuba bano abantu bangi bafera bajja nga bali hambu ne batufera. Ngenda kukusalamu ekirimi era nange ngenda kukuyambako ku time eno. Manyi WhatsApp okusinga kabe kasinge n'okumanya WhatsApp okusinga abali wano. Ogenda mu block list oyangirwa okufuna ennamba tekyetaaga yadde eddakiika. WhatsApp labayo WhatsApp erinawo features ekulaga buli muntu gwoba blockinga yenna osobola okikola kati ennamba eyo tusobola ogifuna ekintu ekyo kiggwe anti era gye ŋŋenda tekirina buzibu osobola okukikola kati sooka omaleyo katugira tulindako ensonga nga bweri bassebo ne bannyabo buli omu wawangaalira w'osinziira ebirowoozo by'owulira si bya Mr. America Uganda ng'omuntu wabula by'abantu sekinnoomu tuttanya ensonga ez'enjawulo naye nga omukulu yazze nga mwena abaddeko ng'alina ensonga egyagala okuttaanya nga naye alaga nti alina obulumi wabula nange kyensinga okwagalira omukulu ono aleeta ennamba eyo kigenda tuyambako nnyo okuggyawo kino no connectinga okutuufu eri Gordon n'oli era sebo omukulu ataddemu ne kano nti bakakulikodingire bakakutuuseeko nako bakataddemu nti bakalikodinga akantu ako bakakutuuseeko wonna gy'oli ekiraga nti alina obulumi kati naffe obutakuleka mu bbanga nga bw'ogambye nti erinnya ffenna tumanyi erinnya terizimbika twagala tumalewo ekintu ekyo nze nange amagezi ge nasoose okukuwa ge g'okugamba nti bwe tuba tuvudde wano eno oba wona oba ofunye time bino byonna nga biwedde recordingayo ka video akalaga nti nze gundi sikola bwenti ne bwenti byonna ebigenda mu maaso olw'ensonga ntulabyeko bw'ogenda ssaawa eno n'oteekamu maama fiina bakuleetera akawunti za maama fiina 150 nze buli lunaku nfuna bamaama fiina 10 abansindikira message abansindika okubeera ba friend bange ngendo bakeberako nga bayina ba followers 6-7 buli lunaku tufunayo abantu ab'enjawulo omukulu Doni dada tukulinze essaawa eno so byebyo mukama wange gira ogenda mu maaso baako ensonga gy'oyisaawo nga bwe kiri oyongere okukatiiza bannayuganda nga bw'oganda mukama wange Uganda eno nzibu njimanyi nti wali Uganda nzibu nga ye public personality tokola stunts kumanyika biri cheap toli mu bintu bibi ng'okola clean work tukola clean content n'okuba mwana n'okolayo k'okoze bw'ofunayo ka deal genda ku page yange I only market people I market businesses banange ntunda muchere ntunda biki I'm a hustler I have my 2 kids I'm a responsible father omukulu don't tukulinze bw'owulira someone coming out on a public platform nti oli mufere numbers of bills ziri public ensiyo nezimanyi talina na evidence musabye namba tajirina it hurts a lot mpulira anfa abantu bwe tutandika twamugambye oyina obukakafu yekintu ekyasookeddeko nti obukakafu mbulina sandize mu live muno singa celebrity alimu obuntu tasobola kujja ku video nze I am super clean that's why kankwatulire sirina nnyo mwana kuba ndi clean ndi ku pure sirina nnyo kati nsondera katono omuganda wange kuba survival kulabira abaana bange esooka owulize Dr. Gordon manyi pain gy'owulira n'obulumi bw'olimu mbadde nsaba ngenda kuyita kubamu ababadde ku live eno asooka yoyo omukulu njagala ottanya ensonga yo Dr. wemuting awo sooke tuwulire omukulu ono DJ Asepro atubuulire bitandise bitya n'omusajja obulumi bw'ayina tugende mu maaso nze mbaddewo bulungi nnyo ng'omusajja yatandika mubadde katuuti mwenna agambye bulungi nti yali anoonya engeri gy'okola ki gy'ogenda ebweru lwa nsonga waali bosi we yali amukyankalanya n'anoonyereza ani agenda okumutwala ebweru kwe kunoonya Mr. Gordon nekano sooka okayiseewo nti azze ng'omulamwa tugumaliriza naye nga ye alina gw'ayagala oyisaawo nako kateekemu nga ye ayagala tumuyambe n'okumuyamba tusiriikirire muntu oli abadde akutiisatiisa gwawo naye mu kusiibula n'agamba nti ye ayagala okuttatanya ensonga ya Dr. Gordon timufere n'agamba nti we yanoonyereza Dr. n'amuwa ennamba simanyi kosa manya ga Kisekka
Omusajja oyo n'asukka musaba emitwalo 8 n'asukka azimuwa. Mbu bw'ayogedde kuba nze mbadde mpuliriza bulungi nnyo amaliriza. Ekiyambye ne bakisharingira Dr. Gordon. Dr. Gordon mukwano gwange nnyo. Sagala nnyo njogere bayinza okubampolereza Dr. Gordon obaki. Kuba Dr. Gordon nze yali abaddeko ne ku page yange. Ennamba z'akozesa nzimanyi. Mbadde nnize ekintu kimu. Don Dada alete ennamba. Nkakasoma ennamba ze nnina. Kyennize nkyalinze. Nti mufere. Kuba mbadde sinaba kufuna nnamba. Mbadde sinatuka kukkiriza. Era bwedda nnize asome ennamba. Nkakaseti either Dr. Gordon yakikola oba si yeye. Kati ekirina okutuyamba gayi alete ennamba kubanga bwedda ndaba bagamba nti yo naye tetusobola kusala gwa kawala nga tetuwulidde gwa kalenzi. Tunawulira gwa kalenzi. Kampite ku musajja aliko olingera naye akuwulira ensonga nga bwebadde. Twagala kuttanya ensonga eno Gordon kwegamba oleme kugamba nti oba wano werye kuŋŋaaniro wabula tukulaga ekibadde nga wonobeera nga basala endiga. Oli nagana edda n'akamyu mu kasale. Wangisebo. Mr. America. Nze kyengenza okuzuula. Ndabye ebigambo bya Dada tebikwatagana. Byasoose okwogera. Ate kati saawa zino mu kyokubiri biraganga ebitakwatagana nayo na byasoose. Ebyasoose byabadde biraga nti obukakafuwe buli era byaddala. Ate kati saawa zino kubisembayo biraga alina weyekomoma alina wakwata. Kanfune ebbiru y'omu ku babadde omukulu genda maaso kibadde kitya? Ekituufu kiri nti abantu bajja ne bafera abantu mu mannya g'abantu abakoze erinnya okitegeera. Kati oli asobola okujja asobola okujja n'afera omuntu ng'amuferera mu linnya lya Mr. America oba mu linnya lya Mr. Gordon. Nange video ezimu baziteekako ennamba z'essimu. Video nyingi ziri ku YouTube ziriko ennamba z'essimu naye ng'essimu si zange. Lwakuba nti nze 24/7 sina YouTube channel. Ekikulu nti muganda waffe teyasooka twagala osooka ottaanyeemu omukulu ono nga tuli ku mulamwa nga sibye tuli ku bintu birala enzija gyayingizaawo obulumi obwo. Nga tetusobola namumma chansi. Omuntu yali agambyeko mumpe ku mazzi ag'okunywa nfa. Nga temusobola mumma nga we mumumma mugenda kubanga abakoze ettima nti gwe womumma omuntu oyo atandika okulowooleza nti lwaki onnimye. Sooka ottaanye ensonga eyo. Ekituufu omulamwa gwe tubaddeko era omulamwa gubadde gwa bulumi. Naye ng'omulamwa gwe tubadde tugumaliriza nga tugumaliriza bw'ati naye y'omu kubadde basembayo okuteesa naye n'agamba kankayiseewo kano Doni Dada nkulaba kuuli sindika invite. Doni Dada nkulaba kuuli ya sindika invite kati essaawa eno okusindikidde invite confirming okunoonya ennamba y'essimu tekitwala ddakiika. Tugende maaso Bill. N'agamba ekituufu nina obulumi ku mutima naye nange nsaba Mr. America ompeka space mpiseewo akantu kano. Okitegeera Mr. America n'amugamba nti okay kayiseewo. Noza Mr. America abadde amanyi nti kali ku mulamwa gwe tubaddeko naye ng'ate kali ku mulamwa mulala. Kati n'ayisaawo kati wayisizaawo Mr. Era n'esooka mugamba nti gamba by'ogenda okwogera. Kankukubirawo n'akayimba nkuwa obudde weetegeke bulungi by'ogenda okwogera nga bw'onoobeera ng'oli mu kkooti omulamuzi n'agamba nti omaze okufuna ku kyokunywa jangu oyingire mu kaguli. Okalikodi oba tokalikodinze? Nkalikodinze. Tugende maaso. Kati ekituufu nti bamufera naye nga bamuferera mu linnya lya Mr. Gordon. Asooka kumanya nti nno Mr. Gordon nti oli amuferera mu linnya lya Mr. Gordon wabula mukwano gwe oba omuntu omulala ye yamugamba kuba kati wano statement weegamba. Kati nange kambeere kiriya ng'omaliriza naye ngenda kubeera kiriya. Omaliriza naye kampiseewo message eyange. Kati nze basobo ne bannyabo Bayibuli egamba mbeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota. Omukulu Doni kuno si kusala musango wabula twogere kati. Okusinziira ku power gy'obadde oyogeza siri mu kusalira musango oli followers wange obeerako. Power ekendeddemu nga ndeese Gordon. Power eyo mbadde njagala esigale ku high level gy'ebaddeko. Kati nze okumalawo bino byonna embeera yonna mbadde nsaba kuba byonna ebyokunoonya essimu bino byonna tuli mu kuyandayanda mu kunoonya ga lumonde. Ekyasookedde ddala mu ntandiko okugamba nti gisome kati ne weesika n'ogamba nti nze so abiteeka ku mpewo. Lwaki oba tosobola biteeka ku mpewo ng'oyina? Nze mbadde nsaba ojje mu video
tulikodinga video eno ng'oli wano bintu byakyukamu kati essaawa eno tukimanyi nti ebintu bya digital edda bakwatanga CNN yesooka neddukayo ne recording akatambi ne bakaddusa kati bali recording live mbadde nsaba ojje wano tukuteeke mu kinene nga dokita ali wali oleme kuddeeyo kuba tukimanyi nti byoli mu kunoonya eyo toyina namba gy'ogenda kufuna wano dduseewo buddusi nti lwaguuni nzikiriza njogera bino ng'ondaba odde wano mu kinene nga bwe nakutadde mu kinene ogambe nti nze Godoni manya nze Doni dada naferebwa mu nferebwa eno naye nsaba okukosebwa konna n'omukulu oyo ng'oli wano kiveewo okusinga batugenda okubeera wano ate enkya eno ensonga njagala eggwe engeri kebadde wano eno tetulinayo olunaku lulala enkya tugenda kubeera ku kintu kirala eryo effumu liveewo era ssebo nsaba invite yo essaawa enteri agenda kukwatako kijja kuba kikola bulungi nnyo kigenda kuba kiteekawo okulaga nti akatambi kano kya mukisa mulungi nti abantu abaliko bonna bajja kuba bategedde ekituufu nti ako kajja kuba kalina kyekalaga ku sayidi zonna nti gwe boogerako yoono wano ate gwayogera wano nga weetonda nti ansonyiwe naferebwa mu mbeera bwe kyekyo kyembadde nsaba kati noonya invite yo kati ssaawa eno bw'ogaana okikola ogenda kubanga gwe weekubyejje ekyasinza okubeera eya waggulu njogedde bubi musobola okungamba nti njogedde bubi kuba tewaliyo kyansi ndala okusinzira nga bwempulidde tetuyinaayo kyansi ndala wano eno bino tebigenda kubeera katogo nti enkya tuli ku live yagundi kiggwe kati Doni gwe nenze essaawa eno nkimanyi toyina namba ya simu gy'onoonya oyinza okuba waferebwa ng'ofereddwa mu mbeera eyo bw'ova ku byange genda ku wangatto kale noonya Doni kati njagala abalamugira Muteesa bafuneka pa bank wano sebo daki kutiketike abiri bokka tekina kyamukisa mulungi yanguwa Okay, basobole banyabo buli onnabona wosinzira wolabira program eno oba wolabira live eno wano tukoleyo program gye bayita Zuula omwagalo waawo gaba mazima meerere tuteeka wangiseba Mr. America saagala ogambe nti enamba sigiina mpaamu ngumikiriza enamba enkya ngenda gikuwa ngenda kulaba omusajja wuliriza Mr. America wuliriza Mr. Gordon ngenda sooka muwa omuntu agabeeyo ennamba omukazi oyo ali ku Facebook agabeeyo ennamba gyagamba nti omusajja yatwala abantu ebwe byenjogedde obiwulidde oba tobiwulidde oba obadde waliwo byenjogedde oli mugamba mbwe ennamba okimanyi nti ngiina kale sigiina eyo tuveeyo ekyennamba nkimanyi oba ogiina oba togiina byenjogedde obiwulidde oba tobiwulidde mbiwulidde obwedda buli kimu nkiwulira kati olaba eno kyati eno ogiraba gyono omuwala agabeeyo ennamba okitegeera kuba nze nali saagala kgenda Canada nali njagala kgenda wa omuwala ennamba agigaba asinziira wa nze ngenda bbawa ennamba lindako jjukira essimu yange yayiika ngenda kunoonya ennamba ngenda gibawa muganda wange mpuliriza Gordon totukkiriza kwogera mpulirizaako omuwala oyo ennamba agigaba asinziira wa ngamba wiiki akawunti kijyasinzira kuba omuntu w'omuwa ennamba ne WhatsApp oba ogiina kyenjagala okukonfaminga omuntu w'omuwa ennamba olaba oli yeekwana bwekwanyi leero nga beekwanye ku messenger wuliriza soka wulirize kano ensonga eri personal omwekwana leero ng'omuntu omukwanye ku messenger enkya n'akuwa ennamba kati ate ekyo ekintu ekirimu ne ssente omuwala oyo oba olina okuba nga olina ennamba ye ya WhatsApp kyenjagala okumanya ekyo Mr. America ngenda kufunira ennamba enkya enkya tokomawo njagala ensonga zino ziggwe mbadde nsaba njagala kye twogeddeko kiri tukkirize nze siri mu kuwolereza ono wabula njagala ensonga zino ziggwe tumanye nti ekyo kyali bwe kiti ne kiggwa nga gwe oli wala eno mu kinene w'oli kkiriza ogaane tebiina kye bigenda kukola olw'ensonga ono tatwalangako bantu bweru akikubuulidde ne Kenya tatwalangako yadde Omusudani Mr. Gordon nze simanyi oba oli mufere ati nkyayogera Mr. Gordon simanyi oba nzayina soka we meeting Gordon we meeting tuwulira ekintu kiri kimu bwe kiti ngenda kuwa ennamba owulira nze ngenda kunoonya ennamba nfune ennamba kuba essimu yange yayiika owulira kuba nagenda ne ku live ya Mr. Gordon nga bwe nkugambye ne mugamba wansi mu comment ne mugamba Mr. Gordon musajja gwo oli mufere kankusalemu ekirime katono nzikiriza njogereko tetuli musika mugwa okay nzikiriza kyenjogera okiwulire omuntu yenna watuukira okuwandiika comment aba alina obulumi comment obuvumbu wakozesa watya ng'oyingidde mu inbox eyo n'omugamba naye ssebo wankola otya
lwaki wagenda ku live kuba obeera n'obulumi ate waneeno live just wali mu inbox kiba kinene nti kati kambawo ekyokulabirako kimu kino kifaanana bwe kiti bw'obeera ng'omuntu akusindikidde message nga 10 ku WhatsApp nga toziddamu asala waakube osobola okulaba message kati bw'oba wajja wano ku live kitegeeza nti oba wasooka mu inbox nga taddamu message n'osalawo omulumbe mu public omulabise wagenda mu inbox oba tewagenda sigendangayo mu inbox lwaki tewagenda mu ng'ensonga nnene nnyo kati wali osuubira kunziramu ki singa namugamba wali osuubira agenda kuŋŋamba ki wali omufere asobola okugamba nti nze ndi mufere anti kankuddemu ekibuuzo ekyo mu kubbako kwa ssente bakubbira mu kubeera nga ggwe oli dictator olw'ensonga lwaki ngamba nti oli dictator kyoyogedde kyonzizeemu n'oŋŋamba nti wali onsuubira kugenda yakola eki ggwe oli dictator wasoma ebirowoozo bya Dr. Gordon n'olaba nga tasobola kuddamu abantu abamu bababba lwakubeera abantu abamu mulina ebintu bimwali badde mununula mu nsi naye lwokuba nti ofuuse dictator kati gwe wafuuka dictator singa wagenda mu inbox yali ajja kwekanganya agambe ate nze ndakufeera ddi naye bw'oba wagenda ku live kitegeeza obusungu bwali bungi nnyo wali badde olumba mu inbox n'omugana naye ssebo wankola otya kati gwe wabeera dictator okusinziira ku kyenkubuuzizza bano n'oŋŋamba wali onsuubira kola nze simanyi kyeyali ansuubira gende maaso mpulira statements bbiri simanyi bana namweze muwulira mpulira statement esooka egamba nti banfera ey'okubiri egamba nti baŋŋamba oli mufere ebyo ebintu bibiri byanjawulo kansubire mwena mubiwulidde which is which okay kati Doni kino katukikole bwe tuti tukikole bwe tuti nzikiriza otwale ekigambo kyange byonna binadde njogera wabiwulidde mbadde nsaba nkuteeke wano eno kkiriza nti wafiirwa nze mbadde nsaba tukola akatambi wano eno ogambe nti mu bulumi obungi nali mmanyi omusajja ono ye yakola bw'ati ne bw'ati era nze wano nga owazze ekyo kiveewo kuba biri byonna tebigenda kuggwa okay Mr. America ekyo ngenda kikola naye si kati nkya nga nfunye ennamba eyo ogikubeko kimu bwe kiti wuliriza nsabye busabi ennamba kasooke njifune ngikomyewo enkya ogikubeko kati wabanga omuntu bamuwadde ennamba yeemu okay kale wabanga kyoyagala kyengenda okukola sigenda kufuna nnamba ennamba sikufosinga lwampaka olw'ensonga tulina ebintu bibiri wano mu bulamu obwa bulijjo ebiseera ebisinga omulamuzi bwakubuuzanga nti wamutta oba tewamutta tebakuwa chance egenda wali kugamba nti saamutta ogenda kutuuka nga weerowoozezza tusuubira ebintu bino wammanga okuba ku ssimu nga teriiko nga otuwadde essimu yonna si mu bubi kino nkireeta kiggwe siri mu kulowooleza ekyo nze nkuwadde kyakulabireko singa obeera mu kkooti omulamuzi yagamba wamutta oba tewamutta saamutta kimala wamutta oba tewamutta kati nze mbadde njagala kino kyonna ebyessimu tebikyaziza ssente ze ezaatwalibwa ono si ye yakubba olw'ensonga yakakasiza nagamba tatwalangako muntu yadde Kenya yadde Nairobi twogera nno mu East Africa kati ate gwe baali bakutwala mu America kati nze mbadde njagala kiggwere wano eno ku sayidi zonna ekyo tuli kireeto wuliriza lindako ekyo tuli kireeto olunaku olumu kubanza sigenda kukola live yakulala nkola programu yange wano tuli kireeto oli ŋŋamba olunaku olumu nti Mr. America kati ennamba nagifunye bwe ndigikuba neyitamu nja kuwa obuyinja wano eno naye era nsuubira okubeera nti ennamba y'abafere tebeerako byebyange okay kintu kiri kimu bwe kiti nze ngenda kukola kyogambye naye ngenda kunoonya ennamba ngenda gisindikira Dr. Gordon mu inbox ngenda ginoonya leero ngenda kugikusindikira ennamba mu inbox owulire oyo omusajja engeri gyayogeramu era ogenda mukubira essimu ogwojja okumbuulira ngenda gimusindikira mu inbox naye obanga toli mufere neetonda si bwe kityo bwe kirina okubeera si bwe kityo bwe kirina okubeera lindako katono si bwe kityo bwe kirina okubeera katono nnyo si bwe kityo bwe kirina okubeera twagala ebintu bino biggwe ate naawe Gordon simanyi oyina simu kyawo njaga kukozesa screen recording muganda wange oginaawo osoteekako screen recording naye oyina amagye weegali gajja recording ekumiddeko olunaku lwaleero kansube nti muli bulungi wano ku Mr. America Uganda tetuliwo okulabika nga twonoona wabula tuliwo okuttaanya ensonga eziriwo pulogulaamu ebeera wano mugimanyi bulungi nnyo ebirowoozo by'ogenda okuwulira nga bwe wabiwulidde mu ntandikwa ebikolagana n'omukulu Gordon owa Ebonies bya mukulu ono gwe mulengera mu kifaananyi ekyo ekinene gwe bayita Doni Dada nga yazze ayina ensonga ze zayagala okuttaanya nga yatusanze tulina omulamwa gwe tuliko naye n'alina obulumi ku mutima
ku nsonga ya Dr. Gordon era twamuwadde obudde bungi ng'agamba nti Dr. Gordon yamufera. Wabula kyamukisa mulungi nti Gordon gy'abadde afunye amasimu mangi nnyo nga bamuyita ajje ku live ya Mr. America nga bamubuuza nti owaayo otwala abantu ebweru otwala abantu mu America tututte obuvunaanyizibwa ne tufuna omukulu ono naye n'akomawo kyamukisa mulungi nga bwe balaba bombi babiri ali. Wabula tugezezzaako okukola research nga twagala ensonga eno eggwe. Ensonga eno eggwe nga tetwagala esule. Ng'omukulu ono tumusaba ennamba y'essimu eyamuferwa obanga bamufera ssente nga tasobola gituwa kati ssaawa eno. Wabula singa abadde asobola gituwa essaawa eno tubadde nayo tujja gikubako. Naye olw'okuba nti kye oli singa Gordon tabaddeewo ensonga ne tubadde tujja gizza. Nkiddamu singa tebataginze Gordon ensonga ne tubadde tujja gikomyawo olw'ensonga kiba kibi nnyo salira omuntu omusango nga taliiwo. Bwe kuva olugero lugamba nti tosalira gwakawala nga towulidde gwakalenze. Era singa Gordon tabaddeewo ono omukulu gw'olengera wano mu kafaananyi temwali mulabye ng'agenda kwogera by'agenda okwogera. Twalirinze ffe ne tukola byaffe naye engeri kekiriwo nti Gordon yakonfaminze nti ye tatwala bantu bweru yadde omuntu e Kenya yadde Nairobi n'ensonga zonna zonna nga bwe ziri. Kati ebirowoozo by'owulira bya mukulu ono. Omukulu twagala otandika akatambi kano nga we watandise mu ntandikwa nga bwe kyabadde ng'okaddamu then okakola vice versa. Gamba tuwe gundi intro ne outro tugende maaso okutandikira ku ntandikwa lwaki omukulu oli ali wano. Amanya gange nga bwe nabagambye mpitibwa Kiwewa Ivan. Amanya genkozesa ku TikTok Don Dada. Anti omuliro okugenda kuggwako. Mbadde nsaba essimu gitekwali mu kyaja nga bwe njogera. Mbadde nsaba tugenda ku essimu giteeke mu kyaja. Giteeke mu kyaja nga bw'ogambye. Olina omuntu akusojasoja bitama nomwesonyiwa bambi naye nakusojasoja nga ebirowoozo by'owulira si bya Mr. America Uganda ng'omuntu nga webiri katugende mu maaso. Okay, amanya agange mpitibwa Kiwewa Ivan. Amanya genkozesa wano eno Don Dada. Nga mbadde nzi wano ewa Mr. America ku nsonga waliwo ekintu kye tubadde tukubaganyako ebirowoozo. Era bwe kibadde nga kiwedde n'enkyusa nga nina ekintu ekibadde kinnuma ku mutima mbadde nsaba abasigadde be muting mukulu biru we muting tufune sound ennungi ennyo eri kiriya biru we muting tufune sound ennungi nnyo eri kiriya omukulu naawe oyogere nga teweenyenyanyenya kale kyekyo. Amanya agange mpitibwa Kiwewa Ivan nga nkozesa Don Dada wano ku TikTok. Nga mbadde nze wano wa Mr. America like tubadde tulina ekintu kye tukkaanya like kye tuli mu kuwaako amagezi. Then we kibadde kiwedde bwe kiti nina akantu ke njagala okuyisaawo era nga nina obulumi ku mutima ku muntu eyanfera akakadde kamu emitwalo nga 8. Kati when nali nga during that time nga bali mu kunfera bwe nakola okunoonyereza kwange era n'amasimu ge nakuba nfune obukakafu ddala muntu ki abadde anfera ne baŋŋamba Dr. Gordon owa Ebonies. Naye nga nzize wano eno ng'ennamba nali nagibulookinga essimu yange yali yayiika nga ne message ezisinga zaali zaayiika. Nga nzijja n'okwetonda kwange eri Mr. Gordon okutatanya erinnya lye nti mbadde nsaba onsonyiwe era tekigenda kubeerawo naye olw'okubeera omuntu like okakkane nti ddala kituufu waliyo ddala abantu abakozesa erinnya lyo nga baferera mu linnya lyo ngenda kufunira ennamba y'essimu ngenda gikusinikira mu inbox oba ogikomyewa ne wa Mr. America gwe kennyini ogikubeko otegeere muntu kyoyo agenda afera abantu kuba yagamba akola mu gavumenti. Wakyaliwo ekitabo Mr. America nyongera. Okay, olina okuddamu n'okukatiriza bulungi nnyo akatalekeka omukulu oyo akusonyiwe nti kuba yakonfaminze nti si yeye talina muntu gwatwala nti mugenzi okukonfaminga nga si yeye. Njagala okaddemu nga kali gundi teri atugoba tuli wano eno. Nsaba okaddemu ensonga eno eggwere wano eno. Kali ako kugamba nti olina ennamba gy'onoonya tukadako osobola okajjamu olw'ensonga nti tetumanyi oba tunadda oba tetudde ddamu akantu ako. Omukulu oli akusonyiwe
olw'okuba nti waferebwanga waliwo akozesa erinnya lye n'okumulumya kyekyo. Akatalekeka njogera akatalekeka mbadde nsaba omukulu Dr. Gordon ansonyiwe okutatanya erinnya lye like okufuula erinnya lye obubi kuba ye agambye tatwalangako bantu bweru era mbadde nsaba ansonyiwe olw'okutatanya erinnya lye era nga nkyogedde sikakibwa eyanziza nnyo. Okay, nange mukongerezaako awo ebirowoozo by'owulidde nga bwe twagambye gwe alaba oba gy'ogenda okulabira akatambi wano gyonna gy'ogenda okukasanga oba kanamalayo ebbanga ki oba ku YouTube oba ku Facebook onookalabira wa Nkunda onookalabira wa Bill Francis onookalabira wa Hawa ebirowoozo by'owulidde omukulu oyo abadde agamba nti Dr. Gordon yambu yali atwala abantu mu Amerika n'amuwa ssente n'amufere naye kigenza okuzuulibwa Dr. Gordon tumufunye tatwalangako muntu yenna bweru yadde okumutwala wali eri eggulu ng'ate eggulu eri wano eno mu Uganda naye n'eggulu tatwalangawo muntu. So omukulu ono ndowooza azze okuttanya ku nsonga eyo nga waabadde. So byebyo nno era Dr. Gordon njagala akazindalo nkaze ewuwo ng'okkatiza ng'oyongereza katambi kano nti totwala muntu yenna bweru toyina muntu gwali otutte era nsaba wejjeyo mu mute saawe n'akazindalo nkateekawo ogattirize katambi kano tugende mu maaso katusirike. Nze ama Christian ndi mukristaayo nzikiriza nti omuntu bw'akola ensobi n'agamba I'm sorry asonyiyibwa naye nnyongera okukonfamingira ensi yonna nti nze Dr. Gordon ow'Ebonies sitwalangako muntu wadde Juba wadde eggulu oba Jjinja gwe natwalako ewala yali girlfriend wange Jjinja twagenda Jjinja we twakoma girlfriend wange tolindaba mu kintu kyonna kya bufere kya buyaaye kyova olaba nvuddeyo mu vidiyo amangu ago tolimpulira mu sitanti yonna tolimpulira mu bintu byonna ebiri cheap nze ndi awo ntoba nansi mwana ndi muyiribi era ondaba mu bulango nanga batunda sukaali nkola liquid soap nze nganze gobera ku live zange toliwulira nti bannange jangu ogende ebweru kola kino sikikolangako obulamu bwange bwonna kebera content wange yenna bwe mbasizanya katemba wange mukama gwe yampa ntabula sabuni bwe mbasitabula sabuni nkola bulanga amana advertiser period. So kankongezeko ne kano kongereko kateekeko nti Dr. account yalina account mwezi tizokka waba kukatiriza account zonna zoyina Dr. Gordon Ebonies ku YouTube ku TikTok ku Instagram ne Facebook naye account genda besimanya nakigundi Josephine sibiwuliranga nako nze ndi clean chobola myaka 10 natolera nti muntu w'Ebonies ono ali mukiri fe batutendeka buwombeefu na mpisa sirina sijagamba nti nina nno sirina nnyo naye sirulunka ndakufuna nnyo mukama kampadde ke kange nfuna akange kammala mbeera n'abaana bange nze mbeera ku live n'abaana bange n'abantu bange all the time gobera ku live yange olabe ndi muntu ali so simple chobola banzize emisinde bwe mpulidde amasimu gankubiddwa because people know me I'm a very good person over 10 people never ku live yange nzije nkiwulire kino really era kusoma namba zange I'm willing to pay back that money nga nze ddala nze but I've never omukulu Don dada nsaba wejjeyo mu mute oddemu akagambo kano omukulu ono mugambe nti nsonyiwa njagala wejjeyo mu mute oddemu ogamba omukulu ono nti nsonyiwa okwonoona erinnya lyo okagatteko nga naye awulira awo kuba ggwe ddoli mu kinene ekyo kiveewo. Mr. Gordon Semagonja kubali entera okulaalya otera okukozesa Mr. Gordon Semagonja badde nsaba onsonyiwe ssebo era okwetonda kwange okuteeke mu nkola. Omukulu Gordon ono omusonyiye njagala nga kiva mu kamwako. Tata wange nze namusonyiye dda. Amen. Nze ndi wa Team One Love nonya kuba mmanyi kati mbadde njagala yongereko omukulu Don yongerako omanyi buli omu ku nsi wano alina baddayi haadi we njagala weetondere baddayi haadi ba Semagonja abanyumirwa byakola byazannya bonna obeetondere kuba essaawa eno bawulira amaziga gakulukuta kyekyo
Semagonja we meeting soka we meeting our sound mwenna badai hadi bafani ba Dr. Gordon badde nsaba mu nsonyiwe okutatanya erinnya lya serebu wammwe era mbadde nsaba mu nsonyiwe mu nsonyiire ddala tekigenda kuddamu yongerako ne kano nti bakutomeza bantomeza okay basebo ne bannyabo nze Mr. America Uganda okuva ku program gye bayita Zula omwagalwawo wane eno tutanya nsonga nga bwe zibeera ziri ate era nitukwatira ddala wennyini nnyini w'osinga okwagala omukulu Semagonja ensonga bweto bweri muganda wange Mr. America wanjisebo njogereko ku kintu ky'abantu be baferera ku Facebook batwala e Canada nange kamala okuteeka mu kyaja wange banga nange ekintu ekyo kyantuuka kambeere ku microphone kati masini njigyemu kanjogere ku simu engeri gye bafereramu abantu awo katusoke tufune Semagonja ensonga ye nga bwebadde atubuulire oba nti ensonga munnaye tugikoze bulungi nga bweyina okubeera ndi muntu atalemererwa saakazindalo kaliwo ssebo Nina echo. Thank you so much. I appreciate. Seven songo jikute bulungi nnyo and very professionally. Eranze okumanya ndi muntu mulambulukufu. Mbadde ndi willing okuspendinga ekiro kyonna n'ekyankubira abantu bange bonna tugendeyo natunoonyereze paka bwe tufuna afera abantu. Era nsaba omwami eyo ennamba eyo tagisirikira. Ennamba agiggyeyo tugipublicizing ku page zaffe tugambe ono mufere abba abantu Don Dada. Ennamba gipostinge wonna n'account eyo screenshot giweereze ensi yonna otaasa abantu. Kubanza sikolagana muntu abba abantu, sikolagana kulumya abantu. Abantu bano be batumakinga nze jangu ku page yange following buli omunze sina abantu bano be batukola tubawe ekitiibwa nze omuntu yenna muwe ekitiibwa ne ku mulimu gwange nnoonyerezaako so nsiimye nnyo ssebo okuba nti ensonga ogitanyiza ne tugirwambula naye nsaba tunoonye n'ennamba efulume tutaasa abantu be bafeera bannange mu Uganda muno. That's my point. ngenda kunoonya kuba nkimanyi ennamba mweri ngenda nakuwa empapula z'akozesa buli kimu ngenda kikunoonyeza ngenda kikusindikira mu inbox era ngenda kunoonya ennamba yo mbeere nayo kusindikira mu inbox. I'm willing to put in my lawyers. Gwe kenyini nyino ojja mukubira omubuuzi lwaki ofera abantu okozesa erinnya lyange Sinze mukubira Bill Jolly. Jendi. Bill. Ntukulya bulungi. Mbadde ngamba ngenda teeka mbaloya bange tugezeko pursuing ekintu kino paka ku nseje kikoma kuba bwe mpulira akanya kange bambi akanya kange katono nnyo era sito balo abankubira amasimu bangi bageza kunkubira amasimu mu nsonyiwe bannange sigamba nti nina erinnya ly'amaanyi nti serebu wuyo w'amaanyi akanya kange katono nnyo abantu nga 10 bamanyi mu nsi naye bambi nkalwaniridde neekuumye sirivuma toli mpulira ku TikTok nti yavumye ono yeepansa alaze kino yeepankapanka sibikola kati kinnuma bwe mpulira erinnya nga likwatibwako bannange. Okay, kitegerekese bulungi. Don Dada. Wanjisebo. Nze byengenda okugamba bitono nnyo. Kyenyinza okugamba nti okkiriza mu mutima nti bakwata line. Manyi tebaita okukwata omuzimu. Nakkiriza nze nakkiriza. Ewaffe kyebaita okukwata obujega ng'omuntu yakwata obujega. Omuntu yena singa aba akozesa account nga si official account okwogera naawe abantu bangi nnyo abakozesa amanya g'abantu okuyisaawo bye baagala okuyisaawo bangi mu bulamu
oyo si yasoose nze ndaba nnyo Mama Fina ng'akola disclaimer buli video gy'akolaga bannaye siri ku Facebook bannange siri ku gundi omuntu yenna waba akosezza erinnya bw'atyo tunoonyereza nnyo fuba okulaba nti oyongeramuko kunoonyereza research abeere mungi nnyo kyakubiri bw'okeera okumakya nga evidence gw'olina tamala nga toyina kyati toyina voice note olaba nga Mr. America wakoze nti omuvubuka oli yamuweereza voice note n'azikuuma ne bakuuma chats zonna ne bakuuma n'omuwala ono bye yayogera you know tosobola vayo n'ogamba muntu oba n'omwaccusing ku anything or any point because bw'ovayo n'ogamba nti gundi yakola bw'ati ne weeba kooti y'abantu ne weeba kooti yennyini eyaddala bagenda kugamba where is the proof bw'oba tolina bujulizi bwoti kitegeeza ogenda kufuuka mubi mu maaso g'abantu abamwagala abantu bonna abamwagala bagenda kuddira bakudde mabega bagambe nti gwe ate gwe oli mukyamu ekyokubiri ekiringa ekyokusatu kyenyinza okugamba nti ekintu kyonna ekikwatagana ne ssente mu bulamu obeeranga ne proof ssente ogimenyekera ssente yeetaaga okuwa ekitiibwa bw'omanya nga ti ssente yange ngikolerera era ssente yange njijja wala ogiwanga ekitiibwa bw'obanga ogenda kuwa omuntu yenna in case oba bintu bya travel by the way ebintu bya travel tubirabyemu obuzibu bungi nnyo ebintu bya travel bireese obuzibu bungi nnyo omuntu yenna agamba nti bino byakuyamba buyambi bino byankukutu tukuyamba buyambi tugenda kutwalayo wegendereze nnyo kiba kikyamu ebiseera ebisinga obungi ogenda kutomera ekirala proof eya ssente oba muntu agulira kintu oba muntu akuyamba koki ne waba muntu wewaka ne waba wa famire yo ne waba mamawo ne waba taatawo obukakafu bwetaagibwa either mu video oba mu kifaananyi ng'omuntu alina kyakola naye bw'obeera n'ogamba nti gundi yanzibye nga tekuliko bukakafu ffenna tujja kugamba nti gwe mukyamu asepro kangubuza ekibuuzo kimu okay kale nzikiriza nti no nti nze nkoze ensobi owulira asepro ebintu eyo omusajja byonna byayogera like ono eyanfera buli kimu kyali ayogera engeri gye yali agenda mu Amerika ebintu byogenda mu Amerika si kugamba nti no yaŋŋamba ssente omulundi gumu